Kano bakaita confession. Can you confess? Osobola okukkiriza ne weewaayo you confess nti good I did this to you. Abantu bangi tuli mu mbeera, kanjogere ku mbeera y'obwavu. Obwavu nga bukulumidde ebbanga osabye Katonda olaba takwanukula. Oba ng'olina ssente oluusi osabye omwana olaba Katonda takuwa mwana, osabye omusajja omulungi, osabye omukazi omulungi, anything ky'osaba ky'owulira kye weetaaga ewa Katonda naye ng'olaba takikuwa. Naye kankubuuzeyo ekintu kimu. Okawe ne munno omugambe yeebuuza ekintu kye kimu. Ekintu kyonna ky'osaba, oba bukulembeze, oba buwangaazi, oba bugagga, Katonda n'akuwa omukisa n'akugamba oyagala nkuwa ekintu ABCD oba E. Naye ekisaanyizo kyokka ky'oyina, ekisumuluzo kyokka ky'oyina, nsobola okuwa ekintu ky'oyagala. Genda okonfesinge eri buli muntu gwe wakola ekibi, oba genda okonfesinge eri omuntu gundi gwe wakola ekibi. Wabuzeemu. Osobola okukonfesinga oba ogamba kanfa obwavu, oba bukulembeze ogamba sikyayagala, okuba kufa ogamba Katonda nzita naye sisobola konfesinga. Lwaki? Tuyina ebintu bingi bye tukoze abantu. Oyina ebintu bingi by'okoze abantu. Bayina abantu ebintu bye bakoze nga tebasobola konfesinga era nga bajja kufa nabyo ku mitima. Naye nga muli bagamba Katonda nsaba onsonyiwe, nabo bansonyiwe wadde tebamanyi. Omuwala oli eyo nga wayagalira kyaliwo bbaawe, nga wayagalira mu nkwano gwo oba bestie wo boyfriend nga kyama kyammwe. Can you confess? Ogamba Katonda weziba ssente zinnime naye sijja. Abamu bibazitoowerera. Abakyala muli eyo oli mulogo, waloga bbaawo oba omuloga nga tosobola konfesinga gyali ng'ojja kufa nakyo. Bangi muli eyo walemesa munno omulimu, bangi muli eyo ogeya munno night and day, naye you can't confess. Era ng'owulira kiba kizito mugamba nti gundi wootali nkugeya, gundi nzaakuloga, gundi nzaakulemesa kino, nakwagalira omusajja, nakwagalira omukazi. Twebaze nnyo Katonda nti mu buli mbeera yonna atuwa ebintu, atubeezaawo, atuwadde obulamu nga tatunuulidde nnyo bintu bye twakola bannaffe, naye engeri gyali omusaasizi ow'ekisa ekingi ekyo n'akitulekera, twekuba emitima twenenye ng'abantu. Confession is very difficult. Ne waba muntu ng'ayagala bukulembeze, ne bakeera ku makya ne bamugamba oyagala bukulembeze, naye genda okonfesinga eri abantu nti gundi yakuteekamu ssente, agamba sika bukulembeze naye temubumpa. Nze nswala eri abantu, abantu bategeere nti nze bwenti. Ne waba oyagala kuva ku bukulembeze, bamugamba oyagala kuva ku bukulembeze, genda okonfesinga abantu nti gwe yatta abantu b'egindi. Agamba muze okuba kuva ku bukulembeze kambuveeko naye sisobola kukonfesinga. Abantu banandaba batya? Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Okonfesinga kizibu, naye bangi tulina ebintu ku mitima bye tukoze ebitali birungi eri bannaffe naye nga tetusobola kubyogera. Tusabe nnyo Katonda atusaasire. Mubeere bulungi. Mutindo TV, the best online TV.